Breaking news, kitalo nnyo nyini ddala ngenda kubasaba mukebereko ku bantu bammwe mulaba oba mukama be babiseeka akasubi n'abawo omukisa omulala mu kabenje akaguddewo akawungezeko olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nyini ddala. YY coach egudde oba bus eya YY coaches egudde akawungezeko olunaku olwaleero era abantu abasukka mu 8 be bakakasiddwa abatuuse ku siini okusooka nti bo bambi zembuyaga ezikunta. Base badde ekubyeko obugule abantu 6 n'okusoba ekutte omuliro era wetugenda maaso n'okwogerera amawulire gano tewannabaawo immediate help yonna awe tujidde ku mpewo ebadde yakakolwa ku kabenje kano nga kakagwawo. Kitalo nnyo nyini ddala. Video nsabyo soko jimpereka like nkuyambe okubanga nkuwa information atenga nawe bwoyambako video netuke ku muntu omulala atanaba kubanga ategeera amawulire gano mu mbeeremu oba mu mbeere ndala. YY coach bus number UAV lusanvu 2/J egudde era bwetyo nekwatirawo omuliro abwebadde nga etuuse mu katundu akamanyiddwa nga Makindu village mu Najja sub county Mukono Katosi road. Kigambibwa nti basi eno abantu abasukka mu 8 ku 10 be bakakasiddwa nti bo bambi zembuyaga ezikunta abasobodde okufiirawo mu kaseera mpawo kaga nga tebaddusiddwako yadde oba mu malwaliro. Abalala bakyalwana bukubirire wenzijidde ku mpewo okusobola okulaba nga bambi babajjayo naye ng'ate ekisinga okubeera ekyennaku mu kabenje kano basi ekutte omuliro. Abo bonna abayina obusobozi bwe bayina okuwaayo okutaasa obulamu bw'abo abakyawagamidde munda mu basi abanoonya engeri ennyangu ey'okugenda okutaasa abakyali eyo munda naye omuliro ogukutte basi eno ogubumbujja nga bw'ogenda maaso n'okulaba vidiyo eyo gubalemesezza oba oliawo awenzijidde ku mpewo nga police ezikiza omuliro tennaba kubanga ate etuuka mu kifo kino okusobola okuzikiriza akaliro kano akakutte basi eno ate ng'obulamu bw'abantu bangi obukyali munda eyo obutannaba kubanga butaasibwa. Obubenje ennaku zino bufuuse obubenje n'ekisinga okubeera nga kyennyamiza ku bubenje obw'ensangi zino buli kumpi emmotoka ezigwa zikwata omuliro. Obuzibu tebunnaba kubanga bumanyikibwa ku kiki kwe buyinza okubanga buvudde kabenje kano oba okutebereza ekiyinza okuba nti kiviiriddeko akabenje okubaawo naye nsaba gwe wenna eyategeddeko omuntu wo nti ava mu bitundu by'e Kampala nga dda sayidi z'Ejjinja Mbale nga alinnye basi eya YY nkusaba okwate olukomo lw'essimu osooke okubeerawo omuntu wo okakasize ddala nti bambi ye ali mu mbeera nnungi. Basi egudde ebadde ku namba UAV lusanvu 2J era nga ebadde etuusaawo mu katundu kenkugambye ak'Amakindu village awo ku Mukono Katosi road Najja sub county. Abantu bagezezzaako okubanga bambi batwala obuyambi bwabwe oluvannyuma lw'okuwulira abo abagenda maaso n'okuba nti balaajanira munda naye ng'obuyambi butono. Wenkoledde eggulire lino police ebadde tennaba kubanga ate eteekayo quick response yonna okusobola okulaba nti etuuka mbudde okutaasa obulamu bw'abantu abali munda mu basi eyo. Tekitegerekese drive oba ye mulamu oba driver naye y'omu ku bafiiridde mu kabenje kano. Ab'eŋŋanda zaawo abafiiridde mu basi eno tubasaasirako nnyo, tubasaasirira ddala era netusaba Mukama Katonda mu kaseera kano ke mugenda okubanga muyitamu ak'okusoomozebwa Mukama abagumye era Mukama abasaasire. Abo wetujidde ku mpewo abatannaba kubeera nga baggyibwamu mu basi eno ng'ate ekyabumbujja omuliro katusabe Mukama nabo asobole okubanga abataasa omuliro guno guleme kuba nti oba oliawo guba affectinga sinakindi abekikwatako abakwasaganya ensonga z'okuzikiza omuliro abayambeko mu bwangu abantu baleme kubanga bonna bafiirwa obulamu. Gye buvuddeko mutabani w'omugagga Sudiru Rupaleria Rajiv naye yafiira mu kabenje awo ku express Busaabalaawo era emmotoka olwamala okurashinga bwetyo nayo nekwatirawo akaliro. Ebyembi ku Rajiv Rupaleria nti ate ye bambi yasiiririra mu mmotoka omwo n'emmotoka neefuuka matoomi. So bwe gutyo bwe gubadde ne ku basi eno nti yo olugudde bwe paba
kigambibwa abo ba eyewitnesses nti yekulungudde oba yefudde abwetyo nayo nekwata akaliro. Tusaba nese kusaba government ebeko kyekola ku bubenje obususe. Of recently emmotoka 3 zali involved ku luguudo lwa Jinja Road lwenyini abantu abasukka mbana ne bafa mu kabenje ako. Kyannaku nnyo nti buli lunaku kumpi oba buli luvannyuma lwa nnaku 3 tufiirwa abantu baffe mu ggwanga Uganda nga bonna bafa bubenje. Kibi nnyo nnyini ddala nti n'olunaku olw'eggulo waliwo akabenje akassa abantu abalala 2 ku Mityana Road oluvannyuma lw'emmotoka eya gavumenti okutomeregana n'emmotoka endala. Obulamu bw'abantu still nabo ne buba nga bugenderamu. Kyannaku nnyo nti mu bitundu bya Masaka Road still mu wiki ewedde era twafunayo akabenje akasobola okutwaliramu obulamu bw'abantu 2 era mu mbeera eyo ey'olusaazisaazi. Simanyi kiki ekigenze maaso n'okubanga kyongeza obubenje ensangi zino obanga kiri ku nguudo mbi oba abagoba b'ebidduka bebongedde okubeera careless oba ebidduka bye tuvuga bye biri mu mbeera etali nnungi situmanyi. Tusaba bekikwatako mukole okunoonyereza okumala era muteekewo solution ku butya bwe tuyinza okubanga twewala obubenje obutwala obulamu bw'abantu buli olukedde. Tusaba Mukama abo banaba asobodde okutaasa ayongere abawa amaanyi ate abasuuse mangu olw'ebyo ebisago ebibagenze maaso n'okusimatuka nabyo. Twebaza nese kwebaza abantu ba Machindu Village abasobodde okudduukirira mbwangu baasi eno eya YY ne basobola okuba nti ate bayamba akakatono ke basobodde okubeera nti basobola. So nga ate twongera okujjukiza poliisi obuvunaanyizibwa bwayo nti si bwakubeera ku police stations zaabwe oba police station eyo ne batuula ne bakajjala tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe bwakubeera nga bafa ku bulamu bw'Abannayuganda because gwe mulimo gwe basayininga gwa kutukuuma n'ebyaffe. Era still nensaba abagoba b'ebidduka okwongera okubeera abeegendereza ennyo ku nguudo nga tuvuga tetumanyi akabenje kano kavudde kuki naye okusinziira ku mbeera akabenje gye kagudde oba gye kalabiseemu olabira ddala nga wabaddewokko ekiyinza okuba nti kikaviiriddeko. Tusaba Mukama Katonda agende maaso n'okuba nti anyiga ebiwundu byabo abakoseddwa ate era agumye nnyo nnyini ddala abo bonna bambi abalutonzemu obulamu mu kabenje kano. Obubenje bungi, obubenje bususse, poliisi tevaayo na ripooti erambika kozi ya bubenje buno ntuufu so nga ate obulamu bw'abantu baffe buli lunaku bugenda maaso n'okuba nti busaanawo. Kebera ku muntu wo kikuyambeko okusobola okukakasa nti owwo ali safe. YY bus namba UAV 722 ye bus egudde era ye bus efiiriddemu obulamu bw'abantu nga mu kaseera kano otujjidde ku mpewo ebadde ekutte omuliro. Nze Vicky omukutu nsinzira ku Vicky Exclusive tusinkane mu updates eziddako mubeere bulungi mweraba. Members, I'm on site. The YY bus has gotten an accident and it is on fire. It is believed only 3 people got out. Eh? Where was it coming from? This side. Okay, it was from this side going this side. What happened? It's wrong. Wait, go back. Eh? Abantu bavuddemu nno abasinga. Abantu abasinga tebavuddemu. Abantu bonna abasinga bonna basirimye. Baliwa? Abafede bakatute mu ddwaliro. Abamba batute mu ddwaliro, waliwo akyali atute mu ddwaliro. It is believed all the people are burnt in the fire.
Tubadde kitya? Abantu abadde balemereddwa nga tusobola kwesika ward ne basinza okufiiramu baba abadde bakutisa amakulu naye nga muli nga munaana omwe mulizo bwana kuli gwe gusigaddemu gwe gusigaddemu era abadde mu maaso mutwe gonna ne payiro tebaliibwa payo kyagezi adusi Kati abala babadde bafudde babala bafudde bafukusengamu omuliro gutandikira eno kuyingira nga kuyingira tujja okuyingirayo aweerezako omukono n'ateekayo kiki kigisudde kati yeekanze kibadde eva Kampala atomedde aleka atomerera eri eggundiroole akabenje katandikidde eri yevudde akabenje oyo obadde oba wa pikipiki oba wadde waki wasse okuba kati wabeera wakana akasala ate ekkubo naye ate akakoleki akawugule neva eno bwetinga yeewo kati egenze ndooza kati wavudde Dan tugende